Nkwaniriza ku program tumutendereze mutusinza netendeza Katonda bwe bali kwanga otegaseko bwe bali kuba nti noli ku Delta TV tukole wano mulama gwaffe tukubiriza kukola mwe bali kubanga mukoze mu wiki era resando n'oluba lwa kusinza ne tuwumulako mwe bali kubanga mwegase ku Delta TV program tumutendereze nze Sandra Nalwama okutusako program eno nkwebaza okuba nti buli Sunday tubeera wamu naawe olunaku nina ekyenjawulo era olunaku lero tugenda kuba tulaba okusinza nga bwe kugenda otambula e Sweden elanga bano tugenda kwa tukulaga ekanisa ya St Peters Stockholm ogenda kubolaba okusinza kwabwe nga kwatambudde nale wala muita twegateko kubanga bingi betugenda okulaba ebyenjawulo omanyi ekitegeeza abana Uganda okwekunganya mu nsemu ne bagamba katuzimbe kanisa kateko wa tulina okunganya tusinze Katonda ekyo kiba kyanjawulo n'olwekyo njagala onegateko olunaku lero mu kusinza kwaffe tulina Bishop w'Emitana Diocese Stephen Kazimba yagenda okubanga atwegaseko agenda kubanga akubuulira enjiri agenda kubanga ayina situantino osobola okulemerera okufuna mu bintu byagenda otubulira olunaku lwa leero n'olwekyo nali wala muita atwegateko tugende musinza nze Sandra Nalwama tovao Basebo ne banyabo tubaniriza nnyo Mukama waffe njagala kutwala omusavulo okubaniriza mu saavisi eno ey'akawungeezi ka leero nga tuze okusaba okwebaza okutendereza Katonda olw'okutumazisaako omwaka omulamba wano mu kibuga Stockholm mu nsi eno eya Sweden nga tutandise okusaba mu luganda ebisinga tujja kubyogera nga bwe tugenda mu maaso katutandika okusinza kwaffe kuno kwa kawungezi ka leero ne puroguramu yaffe gye batuwadde ku peegi esooka nti Mukama abeere nammwe tusabe nti ayi Katonda ayinza byonna bw'amanya emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala era atakisibwa byama byonna tukuza ebirowoozo by'omu mitima gyaffe ng'ossaamu omwoyo gw'omutukuvu tukwagalire ddala tutendereze erinnya ly'etukuvu nga bwe kitugwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekitundu kyaffe ekisooka ebbaluwa ya Pawulo Omuteesito essuula 4 okuva ku lunyiriri olusooka
okutuuka ku lunyiriri olw'omusanvu. Wasoma bwe wati: kale baganda bange abaagalwa, bennumirwa omwoyo, essanyu lyange era engule yange, muyimirirenga bwe mutyo okunywerera Mukama waffe. Abaagalwa, mbuulirira Ewodiya era mbuulirira Sentuke balowoozenga bumu Mukama waffe. Nate era naawe muddu munnange ddala ddala nkwegayiridde obeeranga abakazi abo, kubanga baakolanga emirimu wamu nange mu njiri. Era ne Kulementi n'abalala bakozi bannange amannya gaabwe gali mu kitabo ky'obulamu. Musanyukirenga Mukama waffe ennaku zonna. Nate njogera nti musanyukenga. Okuzibiikiriza kwammwe kumanyibwenga abantu bonna. Mukama waffe ali kumpi. Temweraliikiriranga kigambo kyonna, naye mu kigambo kyonna mu kusabanga n'okwegayiriranga awamu n'okwebazanga bye mwagala bitegeezebwenga eri Katonda. N'emirembe gya Katonda egisinga okutegeerwa kwonna ginaabakuumanga emitima gyammwe n'ebirowoozo byammwe mu Kristo Yesu. Ambasabe tuyimirire tuyimbe oluyimba 335 nga agenda okusomera enjiri nga naye yeteekateeka. Oluyimba 335. abantu 10 abalala
abalenge abayimirira ewala ne boogerera waggulu ne bagamba nti Yesu Mukama waffe otusaasire. Bwe yabalaba n'abagamba nti mugende mwerage eri bakabona. Awo lwatuuka bwe baali nga bagenda ne balongoosebwa. Awo omu ku bo bwe yalaba ng'awonye n'akomawo n'atendereza Katonda n'eddoboozi eddene, n'avuunama awali ebigere bye ng'amwebaza, era oyo yali Musamaliya. Yesu n'addamu n'agamba nti 10 bonna tebalongoosebwa, naye bali 9 bali ludda wa? Tebalabise abakomawo okutendereza Katonda, wabula omugenyi ono? N'amugamba nti yimuka ogende, okukkiriza kwo kukuwonyezza. Bannange mwenna, bakristaayo bannange mwenna, banyabo ne bassebo, njagala kutwala omukisa guno kubanga si kya bulijjo okusinza nga mulina omulabirizi, okwaniriza mukali waffe omulabirizi ow'emityana ali awamu naffe akawungeezi ka leero, kambasabe tumwanirizeeko. Tugenda kuyimba oluyimba 188 nga Bishop yeteekateeka okujja okuliisa ekigambo kya Katonda. Oluyimba 188. Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kale Katonda yeebazibwe. Mukama mulungi ekiseera kyonna, kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi. Ate njagala ne gw'otudde naye omukwateko mu ngalo omugambe nti Mukama akikoze. Mukama yeebazibwe. Njagala nange okwegatta ku mwawule bevanshimye okubaaniriza. Weebale nnyo bali ddala ne Dr. Kaziro, mwebale okukola entegeka. Ate nebaza nnyo omukubiriza w'ekkanisa eno awamu n'olukiiko lwonna olw'okusobola okumpita. Bane mwebale nnyo, mwebale ddala.
n'ebigenze mu maaso awo okukola entegeka okunoonya ssente okuteeka kino nange kennyini okunteekamu cash nsobole okujja wano n'abalala bawandiisa amabaluwa nalaba Harriet ono ndaba mukulu Katabalwa ndaba mukulu Joel ndaba abantu bonna abanyaniriza wale ennaku zonna ze tumaze wano mukama yebaze baneeka mbabuulire abantu okutuulako awamu ne munyumyako ne musekako lyerimu ku ddagala lye twetaaga okusekako okunyumyako. Laughing is a therapy. Omuntu atasekaako atanyumyako atasaagako buli kiseera nobeera serious oluwamu katawaana pulesa ejja kukubira bwere. Pawulo atuuse obubaka buno eri abakristaayo ab'ekkanisa ey'e Filipi. Ebbaluwa eno yali egenda baluwa yawamu ey'okuzzaamu abakristaayo amaanyi ate n'okubeebaza. Erimu omulamu omukulu ogw'okusanyukira mu Mukama waffe. Gamba munnakunanye okusanyukira mu Mukama waffe. Era ensonga ez'okusanyuka yazoogera emirundi ena. Okusooka okusanyukira mu kubonaabona kuba ye yali mukomera. Okusanyukira mu kukkiriza Mukama. Okusanyukira mu mbeera yonna gye tuba tutuuseeko mu bulamu obwa bulijjo. N'okusanyukira mu kugaba. By'ebitundu bina buli chapter eyogera okusanyukira mu kubonaabona, okusanyukira mu kukkiriza, okusanyukira mu mbeera yonna naye okusinga ddala ey'okuweereza, n'okusanyukira mu kugaba. Yabyogera bwete kubanga yalina okubonaabona kwe yayitamu ng'asibiddwa ebbanga ddene mu kkomera, naye n'awandiika ng'ate yeebaza nabana abamuyamba bambi. Yagala ku mukyala mumusumulu esuntuke ewuniike bonna abamuyamba n'abalala basonda ssente okusobola okumuyimiriza mu bwetaavu bwe yalina n'abeebaza. Era n'alyoka ategeeza nti manyi bwe kiri nga weetaaga ate manyi bwe kiri nga tolina kintu kyonna okubonaabona kwonna. Ebintu ebyo byonna yabyogera n'alyoka abakubiriza n'agamba n'olw'ensonga eyo temweraliikiranga kintu kyonna. N'olw'ensonga eyo temweraliikiranga kintu kyonna. Kaakati ne mu kifo ky'okweraliikira naawe ensonga ssatu mu kusabanga kugira ki bannaye? N'okwebazanga n'okugira ki? N'okwegayiranga byonna bye mwagala mubitegeezanga ani? Katonda. N'olwekyo olunaku luno twebaza Katonda. Lunaku lwa kwebaza. Twebaza Katonda olw'ebyayitwamu naddala okutandika ekkanisa ey'okusinza mu Luganda. Si kusinza kw'Abaganda naye okusinza mu ki? Mu Luganda. N'olwekyo Katonda yeebazibwe kubanga abantu bonna aboogera Oluganda mujja kubeera nabo. Era nalabye wano abanyaniriza abasuga abanyaniriza wano abewaife Busoga banansagala eno okubabonako abantu bonna mulimu nabanno abavudde apaaki balaba wano. N'olwekyo okusinza mu Luganda kikulu nyo. Balekamba buli okusinza Katonda mu lulimi lwo kirina kikutuuka wala. Nze engeri gye nnyimbamu oluyimba nalyoka ne nkusenga ggwe mu Luganda si bwe luyimba oh happy day that fixed my joy. Oh happy day, oh happy day when Jesus was my sin is away. He teaches me to watch and believe but never to come. Nsanyuse,
yesuya mpulira ng'oluyimba lutuuka mu ntabiro ogamba ng'oluwulirira ddala owulira katonda asembedde kumpi nnyo mu ngeri ngeri. N'olwekyo olulimi kintu kikulu kyova olaba katonda yalweraliikirira mu Lubereberye Essula 11 yeeraliikirira olulimi abantu bwe beegatta ne batandika okuzimba omunaala okumutuukako n'agamba abantu bano bagenda kuba bamutawaana mu Lubereberye Essula 11 n'abatabulatabula ennimi zonna ne zoononeka. Naye abantu bwe bakozesa obulungi olulimi bakola ekintu ekitegerekeka. Bwe bakozesa obulungi olulimi lwabwe nga beegasseemu bulungi bajjamu omulamwa. Kakati kuno okusinza mu Luganda kwakugulumizaani Katonda ayinza byonna, Katonda w'eggulu. Mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Mwebale nnyo mwebale ddala batandika eyo Bungereza eyo. Mukama yeebazibwe ate n'abatutte mu maaso ensonga eno. Pawulo aleeta ensonga eno enkulu era we mulamu ogupuleesona gwakwebaza mu kifo ky'okweraliikirira. Twebaze ki? Bwebaza. Kubanga omuntu ateebaza tayinza kufuna mukisa nga bali abagenge omwenda abatadda kugira ki? Kwebaza. Abasomi baffe bano batusomedde bulungi. Omu yekka bwe yakomawo okwebaza yafuna omukisa togulabanga omuyitirivu ennyo ennyo. N'ekyo Katonda yeebazibwe. Abantu bwe bayiga okwebaza Katonda abawa omukisa. Bwe bayiga okusiima Mukama abawa omukisa. Naye gaba maka abantu abeebaza mujjukire waffe nze waffe ekyaggwe Bukunja eyo nga batukuba batubeebazizza. Kugamba ekintu kikuliramu kikubaamu ng'ogenda okiyiga. Ndowooza ne bw'oba ogenzeewa okiyiga mu ngero Essula 22:6 engero 22:6 agamba manyiisa omwana omuto ekkubo erimugwanira okutambuliramu bw'atyo ne bw'aliba ng'akuze talirivaamu. Era kati mmwe ekibaleese wonna n'okwepakira okuvaawo naawa kubanga waliwo ekintu kye babateekamu nga mukyali bato ewammwe. Kaakati wali bakadde bamwe tebakyaliwo n'ojja e Bulaaya naye era kikyakulemeddemu. Kugamba wotuuka n'olaba tetulina we tusalira wano ng'owulira olina ekikubulako. Ekyo nno gwe mulamwa omukulu ennyo ogwe tulina ate okujjukira bazadde baffe ne tubeebalizaako Katonda. The church is existing for 3 main reasons. Ensonga esooka yeeno okusinza Katonda. The first reason is ministering to God. Ministering to God, okubaako obuweereza bwe tukola Katonda kwe kumusinza. Katonda kyatwagalako kumusinza. Yensonga esooka, actually yensonga lwaki Katonda yakuteekawo. Yensonga lwaki akyakuleseewo. Ensonga lwaki akyakuleseewo n'abantu yakujja e Uganda n'akuleeta gyakuleeta naye nga nkyakuleseewo okunsinza. Yensonga enkulu. Waliwo byoyiseemu, waliwo bye mwajja kuno ku Europe abala baafa ne babazaayo. Mulimu abamu bwe mwakula mu ssomero ne batabulako P7. Mulimu abamu abatabulako senior naye Katonda ng'akuleseewo. Ne wabaawo abala bonna abatandika okukola emirimu ne batamalaako naye Katonda akyakuleseewo. Ate okumanya nga kukoledde eby'ekitalo buli koolya kakuwoomera. Ndabye dishi bane mwategekedde bannange buli kanguya buli muki teeka kuno ate nga Katonda akoledde buli koolya yeetabulira olwo Katonda yamanya olubuto ne luteekala kaasa kugamba Katonda okumwebaza kwa nsonga. Aleluya. Nsonga y'amaanyi nnyo Katonda okumwebaza y'ensonga enkulu lwaki akyatuleseewo. N'ensonga esembayo yeeno ministry to one another. Okuzimbagana ffekka na ffekka. Okuyambagana, okusitula abalala, okweyimusa. Ensonga y'okusatu eyo okuzimbagana gye ndiko. Y'ekyakusatu ekyo.
okuzimbagana nkolera ku munnaku binanyawo okiwulidde ekyo okusinza mu luganda kuteekeddwa kubeera kwa kuzimbagana kunoonya gundi yaliriddawa nga netumulaba gundi nga tasabye aliriddawa gundi kiki ekyamutuukako bannange muleme kujja kuno ku Bungereza ne mujja mu Sweden mu Europe eno ate ne mwewalanirayo kiseera kino kyakwaga buli muntu kyakuyamba munne waliwo abantu abamu nga balaba bannaabwe bagenda waggulu ate bafuba okubasala bagwe wansi abantu abo si bantu ddala bakatonda bulungi olaba nga munnagenda waggulu laba engeri gyomwongerayo walaba alinyanga waliwo musindike agende waggulu ate ganatuuka waggulu abantu bano bali basiga kyobalaba ekkanisa erina kuyambagana ensonga y'okusala abantu okuzimbagana okuzinganamu amaanyi buli muntu okusitula munne okwetegeraganyako emigugu kyova tobeera ku kitundu kino n'otabaako muntu gw'oyamba mmwe bantu mmwe abali wano bannaabe temubeere mu bumezi ne mufuna akasente n'otaweerezaako wamu ekkanisa zeomwe gye ziri gye mwava ku kyalo gye babaziika fuba okulaba ng'olina kuwowerezaayo akayamba kuba oyinza okujja kuno naye nga tolina kuwowerezaayo ate ng'ekikkanisa kibi nnyo nnyo kirabika bubi tebereza ogenda okutuuka wano owogola wena n'otonya mooli n'osupanasuuti ekikkanisa gy'ova ku kyalo omubuulizi we wammwe ku kyalo talina wadde akagaali gw'osobola okugamba nti kakati ngenda kugulira omubuulizi waffe akagaali oba nja kuba naawe ofuna omukisa kubanga katonda akuwadde omukisa ate obeera omukisa eri abalala ate obeera omukisa eri abalala ate mukama naawe akuwa omukisa leka kubeera kuno nga tolina muntu yenna mwana mulekwa wadde n'omu gw'oyamba era nga ne bategeeza buli funayo omuntu gw'onooyamba nga tomusuubira kusasula nga tomusuubira nti alibaako kyazza naye gweokola bukozi ebisigadde mukama agenda kuwagga omukisa oba okuwa abaana b'omukisa oba abaana b'abaana b'omukisa okuyita limu obwoya kubira katonda mu ngalo akakikole musobolera ddala werekereza si bantu nti balina kuba bagaggaaba mbuulizi oyo gw'otudde nayo owange gwe kkanisa yawamwe gy'ova ku kyalo olina kyoyambayo mukama yabazima awolooza mwetegedde njagala okubebaza ab'Ebungereza mwanyamba nnyo nga nzimba lutikko nnyo mwebaledde era lutikko yaffe era egenda sente zemwampa akavanga tugenda kugiggulawo ng'ennaku z'omwezi 27 Oktoba twakagizimbira emyaka 2 n'emyezi 8 enkanisa naye abantu banyamba omanyi Mitera Diocese tukola ku moto mujje tuzimbe ate nze kazimba kale abantu mbayita okuzimba kayingire by force buli kiseera okukola emirimu gyamukama naye omanyi abantu abamu bayamba loga nti gundi gwosobola kiri gwosobola edirisa nembayamba okwetegeera kayingire by force kukakane ekanisa wetuusa n'olwekyo wenenjala mutegeere kakano katonda akuyisa okubako gwoyamba era banetobeera kunonoga ye gundi alidde tutalabe ennaku zinaliddawo mubuuzeeko mwekubira obusimu era bannange bwe mubanga mubaddene nga wenakuyita ng'olina bwe mukyabaganya okumala akabanga muweereza oluuso omugaali mbirese tutabaganire mu bbanga temweteeka na kompalana temudda mu ntondo gundi nga bukyandwala nga teryannoonya gunoonyiza banyaka nafiirwa ebiseera ebyo nga tebajja wange bwe yonna gye bafiirwa ogendayo kale nno muyige okumanya nti nange nina ebinnema oba nange balemeddwa omusinkana mugendera kale nno mujja kwetaaga okusaasiragana ekigambo kino ekyokutegeeza ensonga z'omukama n'obutatya mu byawandiikibwa bayibuli yonna don't fear
kirabika emirundi 365. The word don't fear appears in the Bible 365 times. Kitegeeza buli lunaku olinawo obubaka obugamba totya. Buli lunaku ennaku omwabali buna buli lunaku waliwo obubaka obugamba totya. Teweyaliikirira. Tegeeza Mukama. Tereza ensonga yo. Yingiza Yesu akulokole ebisigadde ajja bikola. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Ayimirire. Basinkane Mukama, basinkane mu Kristo, basinkane mu beeraliikiriza, basinkane mu mazeeko essuubi, bayamba okutegeera nti okusinza kitegeeza nti otuwadde omukisa okwogera ku linnya lye, otuwadde omukisa okutegeeza abalala nti Yesu ye Mukama, otuwadde omukisa okuzimbagana Afrika. Kale nsabira ekibiina kino abalina ebizitowa n'abalala nga balina ensonga oba oliawo za butuuze oba zikwatagana ku nsimbi oba zikwatagana ku bantu be balekeeka, nsaba omenya amaanyi ag'ekizikiza abanabo bano bawa omukisa gutaliko buyinike. Mbasabidde mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Kutendereza Yesu oi mwana wa Mungu.
tukwebaza nnyo. Weebale nnyo Mukama olw'okusinza okwatandika omwaka oguwedde mu nsi eno okw'oluganda, omwaka mulamba nga weekuli. Ebintu bitandika naye okuyimirizaawo si kyangu. Buli muntu atandika ekintu ate era wabaawo n'abalabe abagolokoka okulemesa kino kitandise. Naye Mukama owangudde. Tukusinza Mukama, tukutendereza, tukwogerako nti weebale nnyo, weebalire ddala. Era Mukama abantu abalina okwolesebwa, n'abawagidde okwolesebwa, n'abateekesezza mu nkola okwolesebwa. Ate n'abaali e Bungereza eri ne batandika akati okusinza kuno kugenda kugaziwa. Wonna we kuli bwebaza. Mu nsi ezitali zimu, e Bungereza, mu Amerika tukubeeramu, e Boston, tulaba abali e Canada. Mukama weebale. Era Mukama tukwegerera okusinza kuno kugende mu maaso, okkiriza okuwa omukisa abantu nga bawaayo ssente zaabwe, bawaayo ebiseera byabwe. Tubadde tuwulira okusaba ku makya, Venerable Kaloli Samuel Waswa ng'abasabira, ng'asabira abali wano, ng'asabira bwa Mukama obawa omukisa. Era Mukama twali tulaba n'abeewaddeyo, olwo n'akola kino, olwo ne bakola kino, bano ne bakola ng'abakebezi, bano ne bakola nga ki. Mukama tukwebaza n'ekkanisa, tukwebaza n'omusumba Nick era n'abaawano abawaddeyo ekifo kino. Tukwebaza n'abalala Mukama abasobodde okukola kyonna okulaba nga tutuuka wano, n'abatuuse wano ne bano okubagabira, n'abadde batutambuze wano nawali. Mukama tukwebaza bwebaza, bonna bawa omukisa. Era n'abatuleese nga twetwogera ku mukyalo munaffe baluutu, n'abalala bamalidde okutwala ekkanisa eno mu maaso, bonna tubasabidde. Emitima gyammwe n'amagezi gammwe mugumanye n'okutegeera Katonda Kitaffe n'Omwana wa Yesu n'omukisa ogutaliiko buyinike ogwa Kitaffe ayinza byonna n'omwemukuza gubakuume. Mu kwebaza kuno mugende nga mweyongerayongera mu maaso. Omukisa waffe guleme okwavako kaakano n'emirembe ekitaffe. Kati tutuuse mu kiseera nga tugenda kusembera. Kakati tuli ku lupapula luno nalwisa olwokusatu oba lwakubiri. Okweteekateeka mwe abeenenyereza ddala amazima ebibi byammwe era abaagalana ne bannammwe era abamaliridde okukwata empisa empya nga muwulira amateeka ga Katonda n'okutambulira mu makubo ge amatukuvu kaakano n'ennaku zonna. Musembere nga mukkiriza mutuule essakalamento entukuvu ebasanyuse. Mwatulire ebibi byammwe Katonda ayinza byonna n'emyoyo emikkakkamu nga mufukamidde ku maviivi gammwe n'obuwombeefu. Kati waliwo essaala ey'okwerenya ebibi byaffe eri ku lupapula luno. Ffenna ndowooza walina obutabo mugiraba twatula essaala eyo ffenna. Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi w'ebintu byonna, asala omusango gw'abantu bonna, twatula tunakuula ebibi byaffe n'okwonoona kwaffe okungi bye twakakoze obubi ennyo, ebigambo bye twakalowoozezza, bye twakogedde ne bye twakakoze, nga tunyooma ekitiibwa ky'Obukatonda bwo kye tuvudde tusaanira ennyo
busungu bwo n'ekiruyi kyo twenenyereza ddala tulakuwadde nnyo olw'ebibi byaffe ebyo bwe tubirowooza emyoyo gyaffe gituluma obuzito bwabyo butulemye otuddiremu ayi kitaffe w'ekisa kyonna bw'omwana Yesu Kristo otusonyiwe byonna bye twakakoze otuwe omukisa tuweerezenga tukusanyusenga mu mpisa empya kaakano b'ennaku zonna erinnya lyo litulumizibwe litenderezebwe kuba Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Ayi kitaffe ow'ekisa tukwegayirira obuwombeefu otwefutinatyo ebitundu bino ebyawo bino omubiri n'omusaayi ebya Mukama waffe Yesu Kristo nga tujjukira okufa otubamutta tugabirwe omubiri gwe n'omusaayi gwe ebirina omukisa omungi. Ekiro kiri kiyalirwamu olukwe yaddira bw'ati omugaati ne yeebaza. Bwe yamala okwebaza n'agukwata ye kennyini n'alyoka agumenyaamenyamu. N'agabira abayigirizwa nga mutoole mulye guno kubanga guno gwe mubiri gwange ogw'eddayo kuba mmwe. Mugerenga bwe muti buli bwe munaaguyangako okunzijukira nze. Bwe baamala okulya n'addira bw'ati ekikompe ne yeebaza. Bwe yamala okwebaza n'abawa ng'agamba munywe ku nvinnyo eno kubanga eno gwe musaayi gwange ogw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abandi okuggyawo ebibi. Mukolenga bwe mutyo buli bwe munaaginywangako envinnyo eno okunzijukira. Ffe abangi tuli omulimu kubanga ffenna emirembe gya Mukama waffe gibeeramu. Kansabe buli muntu oyagalize munno emirembe mukwateko omwebaza
abayimbi bakubiri ku mugema ebyabasembedde njagala otegere nti oyo Yesu ayinawe ebbangalizo naawe atasembedde tegeera nti Mukama tayinza kubabuulira akutegeera amanyi oyoabamumanyi n'ekyokukola kino kale katusabe Mukama bakuume abasiteke enkomerezaamanyi Mukama bayimusiza obwenyi bwe era baweerere mugende n'emirembe toli wekka teweeraliikirira Katonda akumanyi akuvunaanyizibwa amanyi byakutegekedde yongera okumwesiga n'okutwala ensonga ze gy'ali buli kiseera kubanga oli mu kkanisa ng'oyitiddwa okumusinza okutwala ensonga zo gy'ali oyitiddwa okuyeeta abalala eri Yesu oyitiddwa okuzimba abalala n'okukola ebyekisa ekkanisa ezimbibwe era Mukama basiteke enkomereza amaanyi obwa Yesu Kristo Mukama y'abooluganda bannaffe abakatuliki baze bayimbe oluvannyuma omukulu w'abakristaayo ajja kulamusa ku bagenyi era n'ebirala by'anaalanga. Kabaffe baziba b'oluganda tusanyuse nnyo bannange okubalaba mwenna leero olunaku lukulu amanya gange nze Nyanzi Ssengoba Joel ku lw'ekkanisa y'okusinza mu Luganda Sweden tusanyuse nnyo okubalaba twagala okulwaniriza mwenna mwenna buli kinoomu gye yavudde okusingira ddala kitaffe mu Katonda omulabirizi eyavudde emityana okututuukako wano tumuwe obugalo. Nga bwe yavudde ewala abazze n'engalo tumuwe engalo. Omwaka mulamba nga tutendereza Katonda mu lulimi lwe tutegeera nga tuli wano mu kanisa tumwebaza Katonda kubanga atukuumye era tutambuza bulungi. Tutuuse okwebaza kwaffe eri abaawule baffe abadde nga bava e UK okujja otukolamu omulimu era tewali mwezi na gumu mu mwaka gwonna emyezi 11 babadde nga bajja Reverend Dr. Kaziro wamu ne Reverend Shime Stephen tubanetubebaza twaniriza baganda baffe abaweereza ne Bishop abaawule wamu n'ababuulizi banetweyanze ne tweyanzeege
yote sana yapita. Simani sawa Yesu wafewali jokutulala atulokole. Simani bunte tutuoba muliro chiro nyewalita jokutulala. Mumanye mukame yapita zawe nalinga chone na mbuze. Mukame chise chingi charina zeo yata sana yampita. Tumulingirire mesubiri njinyo katyabeza katusafa. Tuliseta wasazafe nesumi katulesa echigambo che. Mumanye mukame yampita zawe nalinga chone na mbuze. Mukame chise chingi charina zeo yata sana yampita. Noze chise chingi Yesu charina mayachika ndiwete nafiria ensi eneya nejo minyakubiwa oyo yatimwa. Mumanye mukame yampita zawe nalinga chone na mbuze. Mukame chise chingi charina zeo yata sana yampita. Ayesomano unafu wetu linakusonyiwe otulokole. Walipotusiso kutunona kuso tusingone natusanite. Mumanye mukame yampita zawe nalinga chone na mbuze. Mukame chise chingi charina zeo yata sana yampita. Mumanye mukame yampita zawe nalinga chone na mbuze. Mukame chise chingi charina zeo yata sana yampita. Kwabale kuba nti otwegaseko okuva gye twatandikidde paka wano wetuli ndowooza okusinza okulabye ndowooza owulidde enjiri etubuuliddwa olunaku lwa leero. Tulina okulemera Katonda, tulina okusinza Katonda, tulina okubeera nga twewaayo eri Katonda. Ate ndowooza labye abaana be bayimba, olaba abakyala be banyumidde mu gomesi bonna balabika bulungi. Gweobadde omanyi nti abeebeeru nabo bambala gomesi ne banyuma, era olunaku lwa ndowooza obalabye bulungi. Sina kye nnyinza kuddamu kubanga ebisinga byonna obirabye. Nolwekyo obale kuba nti otwagala, ate webale kuba nti obeera ku Daughter TV. Nolwekyo nyongera okwebaza wa kamera ankwata ye Wumal, ne nebaza producer wange ate era nga editor wange Lugonvu, ne nebaza na bonna apatu mutendereze. Mwebale kubanga mutulaba abatulabira ebweru mwenna, abatulabira e London, n'abatulabira kati e Sweden, mwebale kuba nti nomutulaba ku program etu mutendereze. Nolwekyo ngamba nti temuvaawo, Mukama abankuumire, mbeere bulungi. Bye bye.